mangi nnyo, agamu na mawanvu nnyo, agamu gawangadde nnyo, naye erinnya eririmu obulokozi liririmu lyokka, baliyita Yesu. Kamafe baziwe kubanga yekka yagamba nti nze kkubo n'amazima n'obulamu. Nze kwekyo yadictatinga ne maama we teyabimugattamu. Bikira Maria teyagattamu yadde Musa ayayawula ennyanja, teyagattamu yadde Dawudi ayawandika ekitabo kya Zabuli kyonna, kabaka omu ku bakabaka abalina omutima ogulinga ogwa Katonda. Teyagattamu yadde Nekemiya yadde Yeremiya. Okyagoberera ne Yoswa yayimiriza enjuba teyaliimu. Kitegeeza mwaga amannya agayogerebwa n'eri amatiya mulumba teryalimu. Kirabika n'eri maama we Maria teryalimu. Kirabika ne Kaloli Lwanga taliimu. Bwabanga waliwo obulokozi nga bwe twagala erinnya erirokola lyokka lye tulina okufiirako okunoonya, erina okututambuza olugendo oluwanvu ennyo gendo linoonya, erinnya eryo baliyita Yesu. Ani alokola? Siwulira, ani alokola? Si Kiganda, si Ibulayimu, si Isaaka, si Yakobo, si Musa, si Maria, si Kaloli Lwanga, si Matiya Mulumba, si Tanansi Bazeketa. Nedda, erinnya erirokola baliyitaani? Yesu. Era lye tukowoola ne bwe tuba tusaba, lyokka lye tusaba, lye tusabiramu. Bayibuli egamba kubanga tewaliwo na linnya ddala eryaweebwa abantu eritugwanidde okutulokola. Likubire mu ngalo erinnya eryo ggwe. Ate lyoba ogulumiza, ate lyoba otenderezanga, ate lyoba okoowolanga. Amannya amalala gonna malungi, naye emizimu giwulira erinnya limu lyokka, baliyitaani? Endwadde ziwulira erinnya limu lyokka lyokka ne zivaawo, erinnya lyo baliyitaani? Wangi bw'oba weetaga obulokozi, erinnya limu lyokka lyokka erisiŋŋanibwamu obulokozi baliyita batya? Yesu. So tewaliyo na linnya ddala eryaweebwa abantu erigwanidde okutulokola. Mwanange, ekyo bw'okyerabira otandika okuwammanta, n'onoonya amannya amalala. N'ogamba oba kati mpita erya Kiganda, oba mpita erya Trump, oba mpita erya Bin Laden, oba mpita Matiya Mulumba, oba mpita Kaloli Lwanga, oba mpita Maria, oba mpita Nabbi Muhammad. Erinnya erirokola, eryekwesemu obulokozi, endwadde ze liwulira, emizimu gye liwulira, erinnya lyokka eryaweebwa abantu eritugwanidde okutulokola, baliyitaani? Yesu. Likubire mu ngalo eryo. Ani awulira ngambeko amiina? Siwulidde, ani angamba nti amiina? Olwo olunyiriri luntomedde nnyingira wano kwe kituuti. Kati mwe ba Bible sikola ba wano mulumpe mangu nnyo. So tewaliwo na linnya ddala eryaweebwa abantu eritugwanidde okutulokola. Kitabo kyekyo sikyabawulira. Mutule wansi mumpe olunyiriri. Wangi? So tewaliwo na linnya ddala. There is no other name. So tewaliwo na linnya ddala. Si bikola by'abatume? Wangi? Bikola by'abatume yakyogera? Sikyabawulira abalokole. Abamanyi Bayibuli kati bokka bembuuza, batagimanyi babivuddeko dda. Wangi? Wangi? There is no any other name. Erigwanidde okukola ki? Okutulokola. Olulabye we luli? Ndutandikiddeko. Mwe bwe lubabula nze nga manya era nze nkyali waggulu ono.
Kiganda ate nga nze mbamba waamu chance ndabo bakumma waliwo asuumusemu alabika nga yansinga naye banga mulina mukyalemeddwa kitegeeza nze nkyali waggulu kati mukkirize njire nga nze nkyabasumba bikolo byabatumenya mukkirize njire nga nze nkyabasumba kuba kati kitegeeza mwenna nze nkyabasinga bikolo byabatumemmeka 12 ani ayina ndaganyi microphone yalunsomere sisobola duyitako olwo kubanga tuli mu mix chap y'amannya gatutawanya tukoowola ani tuyitaani 12 lugambye yes nti tewali mulala mu bulokozi mu bikwatagana n'okulokoka tewali mulala gwe tujuliza bwebanga diiru yaki gamba nti okulokoka bwebanga diiru ekwatagana nakuki bwe zibanga nsonga zaki bwebanga bikwatagana naki sikyabawulira bwebanga bikwatagana gamba ndi nga bikwatagana nakulokoka naye bataddeko masiki nga tayogera wangi kiki naye baali wano baali na mugongo mubuuze nti oli wano oba oli na mugongo mubuuze neiba nti oli wano oba omutima guli na mugongo ayinza okuba ali wano ng'amiisinga ga transport yankoze bubi kale abajulizi bagenda kiraba batya nga sigenza olwaleero nga transport yakuyisiza bubi muli owuliro naye wonna wenzifunira mbeegattako buuza neiba nti oli wano oba oli na mugongo ali luddawa oli wano kati byenjogera byoboddamu so tewali mu mulala bulokozi bwe kituuka ku bulokozi bw'oba oyogera ku bulokozi bw'oba oyogera ku kulokoka tewaliyo linnya ddala tewaliyo mulala mu bulokozi tetulina gwe tujuliza mulala so mumale so tewali mu mulala bulokozi tewali mu mulala kawulira ako tewali mu mulala gye bali abalungi bangi nnyo abamu bajjudde muno mu bayibuli mwe babawandiika abamu ba mulembe gwaffe amannya mayitirivu gali muli kafukunya kuva kuli adamu eva enoka aberi nowa gali omu mayitirivu kafukunya ibulayimu ne muganda we Ruti Isaaka Yakobo bonna gali omwo tomoni jangu eno mirembe mulimu Musa mulimu Yusufu gonna bakola ebyewunyisa muli bonna bano bonna ba Yoswa mulimu ba Daudi ba Debula abakazi abafuga ku ggwanga ba Eseza abakola ebyewunyisa naye wulira bw'oba onoonya bulokozi bameka bali wano ng'onoonya bulokozi twogera ku byobulokozi so tewali mu mulala bulokozi so mumaleyo lugambye so tewali mu mulala bulokozi tewali mu mulala bulokozi era kubanga tewali na linnya ddala wansi w'eggulu mama eryaweebwa abantu eritugwanira okutulokola kati bisome nga tonanaagira lutugambye yes nti so tewali mu mulala bulokozi wansi w'eggulu eryatuweebwa gundi bisome ng'ayaggwamu walagi gundi awo tebazanyira waawo soma bulungi so tewali mu mulala bulokozi kubanga tewali na linnya ddala wansi w'eggulu eryatuweebwa abantu eritugwanira okutulokola wandikubidde erinnya eryo mu ngalo gwe kaakati abali wano bandibanga tebategedde linnya kiri oyogerako omuntu ayinza okugambira awo nti olabika otegeeza Matiya Mulumba olabika otegeeza Kaloli Lwanga olabika otegeeza Tanansi Bazeketta olabika ndozo otegeeza Mariya linnya kinanyiniro yaani libadde lwakumeka lulininye essula yakumeka sikyabawulira essula yakumeka osomye olunyi lwakumeka kati tuyambe
erinnya lino litegerekeke bulungi. Omuntu ayinza okugamba waliwo ayanyigabwawo Muhammad n'agamba olabye bagambira ddala Muhammad swala ewale wasannama genda ku lw'ekkumi gy'oba ova. Kino kyabagiranga kibuuzo. Bw'oba oyagala viira ddala ku lunyina olwokutaano va waggulu. Va ku lwakutaano waggulu kasita onyamba n'otabidisitootinga va waggulu ku lwakutaano abantu abateeke mu pikica. Olwotugambye olwokutaano nti awo bwe bwakya enkya tusoma bikolo by'abatume essuula 4 olunyi lwakutaano gwali ku rediyo ne ku TV. awo bwe bwakya enkya abakulu n'abakadde n'abawandiisi ne bakuŋŋaanira mu Yerusaalemi ne Ana kabona asinga obukulu ne Kayaafa ne Yokaana ne Alekizanda ne bonna ab'ebika by'abakabona kabona asinga obukulu lwali lukiiko lunene. ne bateeka ako kegendereze ne babateeka wakati. Mulowooza baani be bateeka wakati? Abasoma bayibuli mweka abali basomyewo wamwe mba mu nnyamba. Baani be bateeka wakati era kyekibateesa wakati? Wangi kyogere gamba nti abatume. Musumba Mugisha kozi gwe okulira Bible study one weetaaga oyongeremu amaanyi. Abantu tebakyasoma bayibuli oba b'osomesa be batazze oba bano balala. Abantu bayibuli tebakyazisoma kuba kati ekyo lwali kibuuza buli ayagendako mu Bible study ekyo yali badde yakitegedde dda. Baani be bateeka wakati? Gamba nti abatume. Nga babajjawa kampulire abantu awo njagala mikono si byakwesooka. Baali babajjawa njagala mikono awo si byakwesooka. Ndi mu kucekinga omulembe guno oba ddala gukyasoma bayibuli. Baali babanonye kubajjawa mukono njagala mikono tokyogera. Akabenje kagudde bannange. Ayi Mukama Katonda yamba omulembe guno guddeyo gusome bayibuli. Omanyi baana bange tuli mu mulembe omuzibu abamu bayibuli baazokya kakati ate abalala bebya bayibuli tebakwatako ajja mu kyaki ngano mu service ng'ekimuleese kumusiiga mafuta gokka nga ne bayibuli teyazze nayo naye ng'asabirira kimu omubulizi w'anaamalira ansiige ku tufuta. Ogwo nagwo mulembe guli wano. Ate abalala baziina naye ogenda ogitunulira ng'ekyali mpya nnyo n'ogisoma nga tagisomanga. Kati omulembe mugulaba gulalambalira ddala. Ne bannabbi b'obulimba beeyongedde bungi kubanga bakimanyi nti obutasoma bayibuli kati bungi nnyo kyebaagala kye babakola. Nalabyeyo abanaaza mu sefuliya akugjamu engoye wena nagasitama muli mukazi n'asitama ne bamunaabuza mu sefuliya ennene eringa efumba emmere y'olumbe. Simanyi owulira gwe mulembe gwe tuli. Nalabayo abaliisa omuddo. Mulembe tegukyasoma kigambo. Omulembe gwawaawaawa guduma budumi nduulu kukuba kaluulu kuwanika butebe. Bayibuli tekyasomwa. Zino ennyiriri z'olaba ze tusoma ze nnyiriri ezisookerwako nga waakalokoka ebyo by'osoma nga waakalokoka. Ekyokubuulira kiyinza okubanga si buli muntu nti baakimuwa naye ekyokusoma bayibuli baakiwa ffenna. Osobodde okugamba nti amiina. Nolwekyo tolinda service era tewekwasanga service tenatandika etusubidde okusoma ku bayibuli. Nedda bayibuli togisomera mu kyaki. Togirinda gisomera mu kyaki. Bayibuli tolinda gisomera mu service. Bayibuli ogisoma oli weka. Ojja wano nga wagisomye dda. Kati ekikuleeta wano kuwulira ngeri gyevvuunulwa naye ng'oledde kye boogerako ggwe oledde nga wakisomye dda. Abawulira mungambeko nti amiina. Ojja wagikoze otya? Ojja wagisomye dda. Omubuulizi n'akuyamba buyambi kutegeera by'otaategedde bwe wabadde ng'ogisoma okuyita mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Wano abatume baali babagyewa gamba ndi mu kkomera. Baali babanonyewa. Baali baasuze mu kkomera. Lwaki baali mu kkomera? Mukono. Lwaki baali babasibye? Mukono. Ono agamba baali babuulira Yesu naye okuva edda babuuliranga Yesu. Njagala a particular incidence eyali ebaddewo okwolwo. Baali bawonyezza omulema yatulanga ku yeekaalu ne bamutambuza. Omusumba mukubireko mu ngalo.
baali batambuzizza omulema ayatulanga ku yeekaalu bwe bagamba ti effeeza ne zaabu ffe tetukola tutya tetulina. Omulema naawona ne bamuyingiza mu yeekaalu mwe yali tayingiranga ebbanga lyonna, esaavisi emisa negwamu akacyankalano, ogwo ne guba musango. Lwaki mucyankalanyiza emmisa? bannaddiini baava dda nga bakambwe nga tebaagala bintu bya bulokole. Bannaddiini ne bakwata abalokole, ne bakwata abatume, ne baba emiggo empi. Kiki? Lwaki mukyankalanya saavisi gye baalumirirwa? Tebaalumirirwa mulema oli ayali amaze ku mulyango gwa yeekaalu emyaka 38. Bannange eddiini gamba yakuni nti wabula bannange eddiini fire. Olumiriro tya saavisi ey'olunaku olumu nga n'enkya mujja kuba nayo, n'otasaasira mulema oli gwe bawonyezza, era n'otakitwala ng'ekikulu omulema amaze ku mulyango gwa yeekaalu wangi emyaka 4 ali wali ku mulyango gwa yeekaalu, myaka 4 mulema. Mwenna mubadde mumusanga ne mumuwaayo ekinusunusu, mubadde mumusanga ne muwa ekinusu. Kati abasajja bamuwonyezza abalokole, abatume bamuyingiza mu yeekaalu ng'azina ng'abuuka ne gufuuka musango. Mumuwonya mutya? Mukyankalanya mutya saavisi? Naye ng'ekibakubya si kukyankalanya saavisi bujja obw'okuba nti bawonyezza omulema bano gwe baali baalemwa okuwonya emyaka gyonna. Kubira Yesu mu ngalo bannange. Eyo yembiranye okuva edda nedda eri wakati w'eddiini n'obulokole. Tekomanga, tebakulimanga nti yakoma. Bwe mba musazeewo okuddayo muddeyo byammwe mu ddiini, naye nga yembiranye eddiini n'obulokole tekomanga. As a matter of fact, ekyaleeta Yesu si kuleeta ddiini ndala. Yesu yajjanga eddiini weeziri era eddiini ze zaamukomerera. Abalokole bwe mbanga muzeeyo mu ddiini muddangayo byammwe, naye abatume baasima omusingi omugumu ennyo, omuntu yenna gwatayinza kukyusa. Ogwo gwe musingi gwe baasima. Baalaga enjawulo, bakola ekisoboka ne balaga enjawulo wakati w'eddiini n'obulokole. Tebina we byegattira, ate tebigenda kwegatta. Gwe bw'obanga onnyogoze onyogoganga lulwo, bw'obanga ozzeeyo oddangayo lulwo, bw'otandikanga okubikompromisinga obikompromisinga lulwo. Kubanga ennaku zino waliwo okwekkiriranya kungi nnyo. Okwekkiriranya kususse, kugenda kutambula mpolampola, kadda nnyuma okalaba kagenda mpola, akadda nnyuma. Omutume Pawulo agamba bw'ati mu kitabo kya bikolo by'abatume, ando the Bagalatiya. Pawulo agamba mu Bagalatiya 2:18, Pawulo agamba nti bwe nzimba ate bye nasuula mba mmaze okweraga nzekka okubeera omwonoonyi. Bwe nzimba bye nakola ntya? For if I build again the things which I destroyed, I make myself a transgressor. Bwe nzimba bye nasuula nenzirayo ku kasasiro gye nabisuula, nentandika okulondalonda mu byenga niye wandoza kino twapapa okukisuula, ndoza kino twakyanguyira, ndoza kino tukijjeyo, bana ndoza kino sapule neveeyo, midaali gino giveeyo, amagandula gano gaveeyo. Ate mwali musuula byaki? Pawulo agamba bwe ntandika obbirondalondayo nengenda ku dustbin gye nabisuula nentandika okubijjayo nga bwembyenza bwembikomyawo, mbumba mmaze okweraga nzekka nti kiregeeza naluli nali mukyamu, obutamanya bwe bwali buntawaanya bwokka kyekyabinsuuza. Gamba neighbor kuno nti be careful. Mungambire neighbor nti be careful. Bwe nzimba bye nasuula, Bagalatiya 2:18, bwe nzimba nate bye nasuula mba neeraga nzekka okubeera omwonoonyi. Era bali be navuma luli batandika okunsekerera, bagamba kale raba kati wali weemoola ki? Ffe twakulinda amadda, kati tozze tukulina, twakulinda madda, twakulaba ng'omulaga yasama nga byasama tobitegeera. Mbw'oba omaze okweraga wekka nti gwe wali omukyamu, gamba neighbor kuno nti Mukama atusaasire. Mukama akola atya? Tuzzeeyo Bikolo by'Abatume gw'obadde osoma, musome omumaleyo. Bikolo by'Abatume gw'obadde osoma. Tutuuse ku lw'omusanvu. Yes. Ne babateeka wakati ne bababuuza
nti maanyi ki babatadde wakati omusango gubavunaanibwa eddiini gwe bavunaana. Gamba nti eddiini gwe bavunaana. Babavunaana okusabira omulema n'atambula ate nga mu ddiini kyali tekirabikangako. Kaakati ate bano bazze ku yeekaalu y'eddiini, ku ddiini ku mulyango gw'eddiini we batodde omulema ne bamugamba nti feeza ne zaabu tetulina nga bali ze babadde bakuwa obwedda, naye ffe tugamba mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda yimirira, golokoka, otambule. Omulema n'abuuka. Ezekazo engalo zisobola okubeera Yesu ng'omulema abuuse. Kaakati wulira, babakutte babasuziza mu kkomera, babatadde mu kkomera. Olwava mu kkomera tebabalinda nakuvaayo, ne babano n'enkya ku makya eddiini netuza olukiiko nga lunene nnyo nga lw'amaanyi. Naye ng'ekibuuzo kye bababuuza, maama nnyo bw'okiwulira olina okutya otya. Ekibuuzo ekyali kibabuuza ekyajja ku musango charge sheet ne bwoba tomanyi luzungu kyogere gamba nti charge sheet. Kogere nkawulire ne bwoba tomanyi luzungu gamba nti charge sheet. Omusango ogwali mu ddiiro, omusango eddiini gwe yali evunaana abalokole gwewuunyisa ogutuuziza abantu. Omusango uli ekyali ku charge sheet, maanyi ki oba linnya ki eribakoza bino bye mukola ne mutuuka okutambuza omulema? Mutubuulire. Gamba demba ndikale wulira omusango ogwo. Omusango ogulira baagala okumanya ebintu ebyo. Maanyi mugajjawa? Maanyi ki ge mukozesa? Kubanga ffe tumaze ku bbanga, tumaze ku nsi emyaka gino gyonna ffe bannaddiini tulina amagandula gano gonna tetutambuzanga mulema n'omu. Mu obusajjasajja obwazze nga mulimu bunankaninankani obusaatisaati muli mu kutambuza balema. Omulema oyo aludde awo okumala ebbanga ddene. Twandiyagadde okumanya maanyi ki ge mukozesa. Tugenda bakuba emiggo paka nga mwogedde amaanyi ge mukozesa. Babavunaana maanyi. Maanyi ki oba linnya ki eribakoza bye mukola? Wulira firimu. Petero n'ayanukula. Petero akola atya? Awo Petero kampulira obanga n'oliwo abalokole gandi Petero ayanukula. Kyogerera manyi nti omulokole kati ayanukula. Wangi? Ayanukule tuwulire. Awo Petero bwe yajjula Omwoyo Omutukuvu, mpulira, n'abagamba nti abakulu b'abantu n'abakadde abatudde wano, bwe tubuuzibwa leero olw'okukola obulungi omuntu. Naye nga kye mutuvunaana omusango gwe twazizza kukola bulungi muntu ayabadde omulwadde, nga gwe musango gwe mutuvunaana omulema ayatambudde, bwe guba nga gwe musango gwe twazizza nga mutubuuza omulwadde ekimuwonyezza, era ng'ekibuuzo ekiri mu ddiiro mwagala kumanya omulwadde ekimuwonyezza, naye ng'ate mwe okukimanya musose na tukuba miggo, ekyo kiri abunomo. Ne mususa ne mukomera nakyo kiri abunomo. Tuba tulowooza mwalisuze mutuwa soda, twalisuze ku pate, twalisuze mu celebration, omulema mmwe okukyala atambudde, naye mutusasuddemu miggo. Eddiini yakulaawo. Eddiini yakola etya? Eddiini yakulaawo. Tebasobola kuvunaana, tebasobola kugolokoka, kuyomba nga waliwo omukirisitu alina sapule mu bulago, anywedde walagi n'apama ne mu mpale. Ekyo ku kyalo tekireeta lutalo, tekiruleeta. Tebasobola kuyomba nga liwo omukirisitu alina ne sapule mu bulago nga yanywa omwenge, ebigere ne birwala envunza. Ekyo tekireeta lutalo. Bagamba oyo akyali nnomo, oyo akyali oke, era oyo mukirisitu akyali oke. Ekikulu mbeera kasitaba ng'awa endobolo ate n'amasakalamento ng'agafuna. Owalagi gwe yakanywa si kikulu. That's not a cause for alarm. Ekireeta omutawaana mu community, geza ogambe nti yamaze n'alokoka, nti omutamivu yamaze n'akola atya. Maama nnyabo olwo luba lutalo, era ko olwo afuna abamutuukira namaga nti osiriwala otya n'ova mu ddiini. Oyinza otya okusiriwala obwenkandawo n'ova mu ddiini? Ova otya mu ddiini yo? Ova otya mu ddiini ya taatawo ne maamawo? Naye ng'amazima gali nti envunza zibadde zimutwala, walagi abadde amusaanyaawo, emimwa gyonna gyasensebuka, amatama gazimba,
that one doesn't make a discussion. Does not become a discussion. Nti gundi envunza zimulya agwawo omwenge gumuzimbiza obutama yafuuka mubbi yabba busimu obusimu newo obubbango ina sapule mbulago oba tonayonooneka nnyo era tuwali tokiwulya nga bakyogerako ne mu Kereziya ku Sande bagamba nange tusabira abakirisitu beeyongedde okunywa amalwa banange tusabira abakirisitu mubbo mulabisemu ababba obusimu. That is not a cause for alarm. Ekyo tekikankanya nnyo naye ekisinga okutiisa abadde abba obusimu ate yalokose olwo lutalo ova otya mu ddiini ya taatawo nobabuuza naye mukulaba kwammwe njibaddemu nze abadde asula mu mwenge y'eddiini njibaddemu mukulaba kwammwe nze njibaddemu abadde abba obusimu nze abadde malaaya nga ndi wali neetunda temujjanga nayo yadde okunnona mwakoma kukumbatiza bwe mwambatiza ne biggweeraawo temwaddayo kumanya wa gye ndi mbadde wali nga neetunda nga ndi malaaya nga erinnya ndiyina nze haali yeeti naye nga ndi mu byakwetunda kati ate bwe nalokose ate lwe mu nvumu obusiru. Yesu yekka yali feya, abantu tebali feya. Gamba nti Yesu yali feya. Yesu yekka yali feya. Ensi eno teri feya. Ensi eddira ekibi n'ekiyita ekirungi ate neddira ekirungi n'ekiyita ekibi. Abantu baali badde bavuma gwe olw'okolokoka gwe yali yasensebukedda gwe naawe baali bakyetaaga bakuvunaane nti lwaki wavudde mu ddiini. Gwe ayasulanga mu mwenge, gwe ayasulanga mu bbaala, gwe ayasulanga mu looyi, gwe ayasulanga agula bamalaaya. Naawe wali okyali wa ddiini nti oli wa ddiini yaabwe kweri okuggyako okusigaza mu bitabo baakulina bubeezi mu bitabo naye nga tewakyali amanyi gy'oli. Ensi yakusensebula dda, waggwawo dda, byoyagala byokola, sitaani yakwambala dda, yakufula akamotoka ke, muggwe mwatuula n'akola emirimu gye kubira Yesu engalo gwe yakujja wala. Gamba nti amiina. Waliyo n'abantu bebakayanira n'oweewuunya n'oga n'eddiini nayo teri feya. Oyo naye akyakayanirwa. Kati abamu ku mmwe tojjukira nalwe wali wasembayo kusoma. Sijja nakiyita kusaba kankiyite kusoma kubanga era kyekyakutwalangayo wabanga ogenze kusoma nina wennyini tojjukira lwe wali wasembayo kugendayo. Eswala tojjukira lwe wali osembayo gisala wali wasigaza linnya nti gwe sula naye sula ayina yirizi, sula omutamiivu, sula anywa amalwa naawe ng'olokoka sula atasiiba. Kati naawe ng'olokoka ng'eddiini eyomba. Omuntu waffe mutwala waaki ye gwe ova otya mu ddiini yo. Eddiini yakulaawo, ebirungi tebyagala, ebibi byeyagala. Ono omulema ayali yakamala ku yeekaalu, ku mulyango gwa yeekaalu nga ne mu yeekaalu tayingirangayo. Emyaka ameka? Gamba ndi 4. Myaka ameka? Ne mu yeekaalu takolanga atya? Abeera ku yeekaalu. Abeera ku yeekaalu tabeera mu yeekaalu. Abeera wa? Ku yeekaalu wakeera waliwo bamuleeta ne bamusetula ne bamuteeka wa ku yeekaalu naye nga tayingirangako mu yeekaalu naye nga abeera ku yeekaalu. Abayitawo abagenda okusaba Katonda ye baasaba. Sitaani yamuteeka ku levo ye tasaba Katonda. Asaba ani? Gamba nti asaba abasaba Katonda. Omanyi Sitaani ayinza okuteekako eyo levo nojja ne mu saavisi wano ng'ekikuleese kwe kusaba abo abasaba Katonda. So kompeyawo 5. Ojja mu saavisi ngeno ngoze kumagamaga ani gw'onaasaba kwegamba nga gwe tokyasaba Katonda naye ng'osaba abo abasaba ani? Oyo n'omulema ye levo bambi kwe yali. Ye yali musabi w'abo abasaba Katonda. Katonda yakuteeka ku levo ndala ne weeteeka ku levo ndala. Katonda yali akutaddewo osabenga ye. Kati tokyasaba ye, osaba abo abasaba Katonda. Bayibuli gali yabeeranga ku yeekaalu kulabiriza abayingira. Bwe yalaba ng'ava ku bodaboda ng'agisasula ng'anyeenya omukono bw'ati. Balansi bamuwe ye ati. Ku yeekaalu. Gamba ne bakune nti ku yeekaalu. Kyogere n'amaanyi nkiwulire. Ludda gwe kimanyi nti ku ssaawa eno wali mu compound waliwo omulokole aliwo. Wadde wano waliwo service. Waliwo omulokole ali mu compound. Mulowooza yali ludda wa mu kyaki ali ku kyaki
genda wali mu mmere olabe mu tenti awo waliwo omulokole aliyo. Weetolole emmanju eri eyo, genda weete emmanju ya ofisi waliyo omulokole ng'ali eyo. Naye ng'abeeka bonna bagamba nti ali ludda wa ku kyaki. Sitaani bwati bwakulaba aba n'akulemaliza